bagijje eno maiti bagitwale era kati balikozesa olukusikusi baagala nti tuleete emotoka tukize emotoka eno ekire wansi bakubewo tiyagaasi abantu baveewo batole maiti bagiteeke muno bagende nayo fe tuganye tugamba emotoka zonna zikomeeyo ziddeyo eri era neyo tetugikkiriza kubeerawo mukubo eveewo yeyongereyo eri abantu abalimu bwe baba baagala bafunemu bajje wansi bennyini naye emotoka tetugikkiriza kyekyo ekiriwo okuziika emikolo gyonna girikolebwa eno byebyo ebiriwo tetujja kukeeyana na muntu tetukkiriza muntu yenna agenda tumanyira mu nsi yaffe muzeeyi waffe tugenda muziika ekitiibwa eky'amaanyi mwana mugano waffe bujajjalinya temuteekaonembeera mukuleke mukulelera moyo enalemu nemwite omugano waffe ojje muteekao embere yaki mukuleke kubelewo emotoka tekiwa okuyitawo bagende mbuga alina omujjanjaba pale yamutta okitegedde ebyo babawo obusengesenge bw'ekisibo obwo kasagga oli muganda wange tutandika kuleta nakisibo nawone maama yatega abaana otunda mugandawo kasagga wetwala maama ono kasagga tujja mutereze banayi temumukayanga mumuleke oba mutwala Fuutu Soja aganye maama wa Sseggirinya okuddayo okutuula ku maiti ya mutabani we ku mulambo gwa mutabani we. Maama badde avuddewo katono bambi agenda afuke anywe kacaayi agenza okukomawo nga wonna bazibyewo. Bayise bakoze ki? Babadde balina brother we Kasagga badde alina okuleeta abasirikale bana ba parliament abazze ku maca nga balabeera embeera esajjuka kubanga ekiro bo n'empuuga n'abalenzi ba mpuuga baalwanyi era mpuuga n'asengula olumbe n'aluteeka ku saiti endala n'ebizindaalo ne ttenti na biki bo ne basigala eno badelegates ne bagenda eri bana abayaaye ne basigala eno kati maama bamuganye n'okuyingira muganda we bamulangira mbu alidde ssente z'empuuga bano abantu baabakoowa dda singa mukimanyi maama wa Sseggirinya ne maama wa Kawuma we yakoowa ebintu byammwe abagumiikiriza bugumiikiriza naye agenda tubuulira ffe tulinze maaso ku lutimbe okubitambuza bantu mmwe mweddeko mutasaana bawolereza ebintu byonna bye mukola byakunyigiriza mugamba nti nomujjako nakyemalira naye nammwe muli bannakyemalira abasembayo munyigiriza nnyo abantu kyobola nga baabakoowa kati mulina kwesiba ku mirambo nakuwamba mirambo kyokka mwe mugiwamba ate mugamba nti bagiwamba kati osobola otya okuwolereza Nuupu ku kino ogoba otya maiti ogoba otya maama w'omugenzi ku mulambo gwe maama yaggambako nti ali mu byabufuzi nnyo mukazi wattu akooye azunga okuva mutabani we yafa muli wano temulina bulumi bwonna ku famire muli mukutembeta mukulembeze wammwe ekyo kyokka kyemufaako omubaka yali wa Nuupu era nga muki nga wana byabufuzi naye temukisussa nnyo mugenzi nalesa abaana 8 ab'omuntumbwe ndabye abawakana obanga mutegeeza ki nga mulinga bagamba nti musango omuntu okuzaala mugambe mbw abamu bali adopted bannaye baana be Sseggirinya yakweka abaana be lwa nsonga nga nammwe mmwe kennyini zisikyawakana be bagamba nti mwamuwa n'obutwa mwamujjonkera nnyo musajja ne we yavaayo juzi nga abaka mukagamba akomawo ekawempe mwavaayo mubukambwe ne mugamba tadda ne mumujjonkera nnyo kati muwambye omulambo katusuubire nti nomunaaleka amabugo temutwala akabuzi mukama wamwe tatwalayo akabuzi nga bwe yatwala ewoolanya ne bakamugobya omanyi kadingo mukono gamu abaana bali 8 mulabirira abaana abo tebavaayo ne bakabeera tujja balabisa kati owagira otya Nuupu nze bannaye kuno okufa kwa Sseggirinya kundaze nti nze siri wagira Nuupu mpozi nga kadinga avuddeko ku bwa party president naye nze siri wagira Nuupu ekukooya enyigiriza bessaawo kwegana olabira ddala batufuma nti basiru naye zisangako muntu musiru nga bano
kati temulaba nti no mwagamba nti labisa naye kamera zonna zibatunuulidde buli kyabusiru nga zenkizo mu ofiisi ya Katikkiro era nga ntumiddwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ate Munnabuddu nga Sseggirinya babadde okubatuusaako obubaka bw'okusaasira. Sseggirinya agendedde ku myaka mingi, tukimanyi bulungi nnyo. Ssaabasajja Kabaka omulembe Omutebi yakukwasa abavubuka mu mwaka gwa 2022 bwe tufiirwa omuvubuka Sseggirinya ku myaka egyo ng'eggwanga tuba tufiiriddwa nnyo. Sseggirinya obulamu bwe newankubadde bubadde bumpi naye mulimu ebintu bingi nnyo bye tuyiga mu bulamu bwe. Obumalirivu tunuulira Sseggirinya gy'ava eno e Buddu e Kaddugala naye najja n'asooka buli kaseera ng'owulya eddoboozi ly'ekyebando, kitegeeza ali ku muntu owaki owa wansi. N'afuuka Mr. Update okuwa ki ekigenda mu maaso mu kiseera ekyo. N'olwekyo nga Obwakabaka tuli wamu nammwe olwa enjega eno eyatuguddeko eya Sseggirinya okutuvaako. Bingi byogeddwa era bingi ebimanyiddwa. Naye ka tusabe Mukama Katonda mu kiseera kino ffenna atusibe ekimyu. Maama President nawulidde ebigambo teri President wa National Unity Platform ng'ayogera teri ayinza kuzzaawo mwana oyo mu maaso go ne bwe tunaayogera ebigambo bitya. Naye tusaba Mukama Katonda akugumye ffenna atuyise mu kiseera kino ekizibu. Nga Bannabuddu tufiiriddwa nnyo. Mwana okuva e Buddu n'atuuka e Kyaddondo n'abeera ow'ensonga. Bannabuddu tufiiriddwa nnyo, kutusinze nnyo, kutusingidde ddala. Ayi Ssaabasajja Kabaka twagumye bubi ne tusumagira Walumbe n'atunyakulako Sseggirinya. Weewale nnyo ssebo Oweekitiibwa Noah Kiyimba okuwa obubaka obwo. Waliwo abakulembeze abalala be mbadde nsaba mu ddakiika ntono mbanjule. Honorable Aisha Kabanda ye Deputy Secretary General bajja kuddamu bamanjule mu biseera by'ababaka ba Palamenti. Comrade waffe Dr. Kanabi Moses ye Organizing Secretary waffe. Ndabye Honorable Flavia Kalule n'abagabe oyo nga yakulembera abakyala mu National Unity Platform. Yes, Comrade Zahara Luyirika oyo ye Speaker wa KCCA. Ebigambo ebyo basewo ne banyabo musikirize mpite Leader of Opposition Comrade Honorable Joel Senyonyi nga bwe mmanyi Honorable Sseggirinya abadde mbaka wa Parliament President, First Lady, Deputy President, Eastern Region, Secretary General, abakulembeze ffenna ku mitendera egy'enjawulo, ababaka ba Parliament, local government leaders, yabo Honorable Flores Namayanja Katukyaza, Ssebo Oweekitiibwa Noah Kiyimba akiikiridde Obwakabaka bwa Buganda, family ya munnaffe Honorable Sseggirinya, bafuutu soja, bassebo ne bannyabo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Omukama mulungi era obudde bwonna. Amanya gange nze Nagirinya Shifra, kitalo nnyo ekyokufiirwa daddi wange, era nsaba Allah amusonyiwe byonna ebyamusobako, amuwummuze mirembe.